atulaba ku Volongoto ate olwaleero tuline Dr. T era nga ye founder wa 7000 plus move ahead. Olunaku olwaleero twagala Dr. T atubulira obubaka buno bugenda wa lwaki yasazeewo obubaka buno busituke ekiseera kino bugenda eri gye bugenda. Dr. T tuli butereevu ku Volongoto. 7000 eva mu 1 Kings chapter 19 verse 18. Katonda yennyini agamba nti omulembe nga gwonoonese embeerawo n'abantu kasanvu. Eggwanga lyaffe lyonoonese abantu beewemula. Abantu bali mu politics obayitako mannyoko. Oli mu siru tolina magezi. Kyokka omuvubuka asigadde mu bbanga. Omuvubuka yaani ye fresh kid pa ku myaka 30. Kati nze Dr. T n'abavubuka abangoberera kuba nali mmanyi bagenda kubeera kasanvu n'ekitabo kikiri nkibalaga bulijjo. Kwesesa hotero ewali office yaffe twakawandiika abavubuka emitwalo 2 bayita ku social media kuba tubadde buloko down. Abavubuka baagala okusoma ebyemikono kubanga emirimu gifudde. Abamu bali bweru wa ggwanga bagenda kudda babateeke ku kisaawe ntebe atunule katala bakyakola. Kati omuvubuka bw'alekebwawo n'amala emyezi 2 afuuka idle and disorderly, afuuka devil's workshop, ngadda ku social media penge ng'amuwemula bad black ng'amuwemula gundi ng'amuvuma. Oyo omuvubuka afuuka muyeekera. Era tulina report gye tutwalira omukulembeze n'ebbaluwa emulabula. Mu Uganda mulimu abayeekera abali scientific bali millionaires. Ye muvubuka amaze okusoma ku myaka emito n'abulwa kyakola. Lwaki? Yayita mu secondary oluusi n'asoma ebintu ebitamugasa mu economy. Oba yamala okusoma technical n'abulwa ekyalaani. Kino ekyalaani okiraba tekiweza na milioni 2. Singa President Museveni akwata ebyalaani milioni namba n'abiwa abaana abawala abazzukulu be, n'akwata toolbox n'aziwa abazzukulu be, n'akwata hair dryers n'aziwa abazzukulu, omwana bagenda tandika okukola. Lwaki twagala mukulembeze? Ono ye commander in chief of the armed forces. Bobochi wakanagendo oyimire mu convoy ye ezana olaba omuliro. Era tumubuuza nti jajja where are you? Mwenna abatulaba bino njogera na mukulembeze. Twambadde nga bazimbi, twambadde nga batunzi, twambadde nga balimi. Ennyanya etegeeza kinene eri eggwanga zigende Kenya, zigende Sudan, zigenda wa genocide musale where are you? Osisinkana abantu buli lunaku. President Museveni osisinkana abantu buli lunaku. Abazzukulu bafuuse bayeekera bagoberedde opposition. Lwaki? Talina kyegenda kubayamba. Nebo gye balabe essuubi. Kati gw'omunaana guno mmanyi nze Dr. T gwe wampeerera okuva e Rutunku Kisozi ewa mukyala Lukonji. Nonsomesa, nondeete kuwumuka, nondeete endejje nemmala, nompa toolbox, nompa ne milioni egi. Kati mpita abavubuka mwenna abali ebweru w'eggwanga, mpita abavubuka mwenna abalemeddwa emirimu, oba oyinayo Muganda oba ssengawo nga yeetaaga okusoma tekinika emyezi 6 bamale bamuwe toolbox ne milioni 1, n'abaana mwenna abalemereddwa ebweru mwewandiise, n'abaana abaamala okusoma ng'olina ebbaluwa mu ngalo mujje mwewandiise ne 7000, essimu 0753 35 5472 oba tusangibwa kwesesa hotero. Mujje mwewandiise ffe tugenda wa jjajja era tubuuza jjajja where are you? Kubanga osisinkana abantu okumanya Volongoto mugira abasinga ngamba nti ofudde wano bankwata nti ntaataganyiza security. Nze sina mulala gwe nzikiririzamu ono yakulembera eggwanga lya Uganda paka abalala omunajja. President Museveni bwanzikiriza ne muwe emitwalo 2 gye nnina mu mwezi we guwerera ogw'e10 ng'abawadde ebyuma. Abalala nga tubawandiise tubatadde mu technical institutions. Lockdown bweggwa baddeyo basome emyezi 6 mu koosi buli omu gy'ayagala. Ekisooka, don't meet anybody before you meet bazzukulu 7000. Ekyokubiri, jajja yo bazzukulu nidi ebyalaani. Omwana ayagala kyalaani ekyamasannyalaze atandika okukola. Opposition tebalina kye bwoba oyagala okuba opposition ekigwo z'abaana mu technical kye bagamba nti pushing Uganda to the middle income status, that is to reskill youth in technical education. Waliwo n'abaamala nga yeetaaga toolbox atandika obulamu. Ennyanja zitambula, enkumbi yiye tegeeza bulimi, bino betwambadde bitegeeza bazimbi, bitegeeza babazzi, buno bumonde babukolamu sikuli. Abaana batulina okubayigiriza obulimi ate tunoonya akatale. Genocide musale President Museveni guno omwezi tugubawadde. Bwe mutabaako kye mukola ensi yonna ebalaba. Nange sijja kuba sina kye ngamba bazzukulu nti mulonde President Museveni. Bannange ekyo osobola okuyimira Museveni asirise osobola mukubira akalulu. So mukubira kalulu. Kati kitegeeza ekyokusatu kigamba yo mazzukulu jajja yo bazzukulu want to see you. Twagala mu buli family mu Uganda mulimu omwana yasoma ebyemikono oba yeetaaga okusoma ebyemikono ate bamuwe entandikwa. Kitegeeza si ya Dr. T kya Uganda yonna. Ne youth parliament tugirina
n'abebweru w'eggwanga mugyetabeemu gye bayita Board of Foreign Youth n'aba mu Kampala batandise n'abebweru yonna tubayina yegenda okulondoola enkola eno twagala kufuuka ba technical education ambassadors mu Uganda era twagala kusisinkana tubikunnyonnyole nze gwe wampeerera mmanyi jjajja ow'emyaka 35 tayinza kuleka bazzukulu be kufa. We know why bazzukulu for opposition tebayina mirimo ate bagenda jifuna tebayina sikiru. National Youth Technical Solutions, National Youth Technical Reskilling 6 months, Youth Parliament 9/30, Board of Foreign Youth ebyo mubyetabeemu. Ekirala kigamba kitya? Ekirala kigamba bwe kiti courses the tulina 7,000 ye 1 Kings chapter 19 verse 18, National Youth App, Youth Notice Board, Youth Suggestion Box, Youth Post Office Box, Social Media Freedom Square, Technical Education Ambassadors yefe ekiddako kyeki. Technical Education Ambassadorship yetwagala ebintu by'emitwe eby'emikono. Po abazzukulu won't vote for you. Abazzukulu tebagenda kulonda nga baavu. Should we take a plan B? In case you don't reply, should we take a plan B? Your position. No votes jajja, we are jobless. Bazzukulu are 75%. You know what we can do? Jajja yo bazzukulu need toolboxes onule. Lutungu Community Polytechnic eno gye nasomere no technical yo ey'ekisozi ku technical gye wanzija ekyali nayo twagala agriculture, carpentry and joinery, fashion and design, building and plumbing, welding, hairdressing, mechanics, home economics n'ebirala bingi. Ekirala national youth ekino twasomye dda. Jajja, where are you? We want to push Uganda to the middle income status. Bino bye twambadde bitegeeza technical education. Bw'oba oyagala okukuba opposition y'ekigwo, vaayo kwata abaana miliyoni ngezi obazze mu technical, abaana miliyoni ng'emu bawe byalaani obawe address obawe toolbox batandika okukola. Jajja tukunoonya guno omwezi. Nze Dr. Amale ne bavubuka bannange n'abalala bangi tuyina emitwalo egi. Abantu bonna bagamba tulimba ekitabo tukirina era bajja kubiraba nga obigabira ku kamera. Jajja munnange bw'olemererwa tetulina kyakola naffe tuba tukuwaddeyo tukulinze ngenze kusaba na kusiiba ne bano bonna basabi ne musumba sala gyali asaba guno omwezi gw'omunaana tulina okumiitinga tukwagaliza mirembe jajja weebale byonna n'ebisobye tubikusonyiye. Amiina.